Omuyimbi Sheebah Karungi avuddeyo n'ayanukula Cindy ku bye yavaayo n'amwogerako awo emabega, ate era ne Cindy munnange atuwaanidde wano eno Winnie Nwagi, buno ye muyimbi amusingira wano eno mu Uganda. Ngenda kuba mbibaawa mu bujjuvu mu maaso awo, naye nga gwe atannaba subscribinga mukwano nsaba sooka osubscribinge wano eno ku Merran K News, liking eno video, sharinga, commenting, ateekako notification bell ako akadde we nteekayo videos obeere nga tozisubwa. Ba returning subscribers baagala nnyo akensuso kye mukola kyakabi nnyo baddiya, era mbasaba temujjango okwo. Bamikwano munnange Cindy yaliko ku live ya Crystal Panda gy'akola ne Bruno K eyo ekiro, baamukyazaako ne bamubuuzaawo ebibuuzo bingi, era mu ebyo ebibuuzo bye baamubuuzaako ku nsonga za Sheebah, ye ne Sheebah baava ku ki okwawukana, ebyo byonna n'abinnyonnyola, naye n'agamba mbu nno Sheebah muntu mulungi era baali ba mikwano nnyo, yamuyambako ebyo ebiseera Cindy bwe yali olubuto, mbu nno yamuyamba nnyo n'amulabirira bulungi nnyo ku lubuto, ng'amuleetera ebibala eby'enjawulo buli lunaku, ng'ajja ng'amugamba kati ofiiringa otya tutambulemu. Mbu yali mukwano mulungi wadde waaliwo ebyatuukawo ne baawukana, naye yamusiima era n'agamba talina buzibu ne ba Sheebah Olix, talina buzibu na muntu yenna avaayo n'awagira Sheebah kuba amanyi bawagira omuntu omutuufu. So munnange ye Sheebah we yawulira ebyo yavaayo munnange n'akola posti n'agamba mbu nno ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze wano eno mu Uganda lwaki tebamuwa obwambasada buno bamuwe obwambasada buno kubanga ye alaba ye muntu omutuufu alina okutwala obwo obwa ambasada, kubanga kisusse wadde teyateekamu linnya lya Cindy oba biki, naye definitely era kiba kitegeeza yali ayogera ku Cindy kuba Cindy eyali yaakavaayo okumwogerako. Kye yali ategeeza mbu nno yaliko amasannyalaze, buli muntu ayagala okuvaayo like bamuwulirize, bawulire by'ayogera, alina kweripa ku Sheebah asobole okubeera ng'afuna eyo attention y'abantu. Munnange ye Sheebah bw'atyo bwe yavaayo n'amwanukula, naye era abafaani ba Cindy tebaali basanyufu nga bagamba mbu era ne Cindy okuvaayo okumwogerako, Simbu yava out of a blue n'amwogerako, era yali ayanukula bibuuzo ba Crystal Panda ne Bruno K bye baali bamubuuzizza. Bonna singa tebaamubuuza ku Cindy, singa tebaamubuuza ku Sheebah, era teyandimwogeddeko. So munnange bafaani ba Cindy nabo tebaali basanyufu era bwe batyo bwe baayanukula Sheebah. Naye munnange ngenda kuba mbateerako wano eno vidiyo muwulire Cindy munnange ng'awaana Winnie Nwagi, era still yali ku eyo live y'aba Crystal Panda ne Bruno K gye bakola ekiro, n'awaana Winnie Nwagi awo n'agamba muno ye muyimbi amusingira wano eno mu Uganda, era n'awaana ensonga ze lwaki gw'alonze okubeera omuyimbi amusingira wano eno mu Uganda, era mugenda kuba muzeewulirirako nga ziva mu kamwa ke kennyini. Ngenda kuba sizimwogerera byonna byonna, naye n'ayogera ne ku mpisa embi eza Winnie Nwagi, mbu nno okuggyako empisa embi z'alina, naye ebirala byonna ttiiki, ebirala byonna amuwa ttiiki, byonna byonna amuwa ttiiki, performance, okuyimba, engeri gy'addamu questions ze bamubuuza, ali unapologetic, tayogera bintu ate enkya n'abyegaana, buno ekyo kyamwagalako. N'agamba buno wadde Winnie Nwagi abantu bamugamba muno avaayo n'amwogerako ebintu ebitali birungi, n'agamba ye takirinaako buzibu ne bwe bamwogerako, naye nga ye ajja sigala ayogera amazima. Buno Winnie Nwagi ye number one gw'asobola okuteeka mu kifo namba emu
ku bayimbi ab'e Uganda. So badia video kambere nga ngibateerako wano eno mubyerabireko naye nga mbere bulungi mweraba. Because I can be very, very analytic, you know, like I can overanalyze things. That's my natural self. But I feel like there's so much potential in the industry. I don't see anyone with as much potential as Winnie Nwaji. I failed to go past her bad manners and all that, like all the fighting with fans and all that stuff. I still see that there's nobody who has as much potential as that woman right now. There's so much on her plate. I wish she knew. I hope she knows. I hope she knows. There's just, she's working with so much, you know, in her at her display. I wish she could just take it up and use it properly. She has the gold. Yeah. So everybody else I'll mention after that is not going to be as amazing to me as she is. Wow. You understand? This is going to be just pick a thing. Hold on. Wait a minute. So are you saying everybody that you're going to mention after Nwaji, yes, they are good, but they are trying? They're good on one thing. You understand? Like there's just one thing that they concentrate on and they're good. The thing about Winnie is that she can sing, she can perform, and she just needs to do more exercise, and then she'll get the energy to carry a performance for longer. She looks freaking amazing. She appeals to so many women because of her size. You understand? She commands so much and appeals to so many women because of her size. So many women who don't feel confident look at her and they are confident, and that's where the money comes from. If people can look at you and be inspired, they will dress up to come and watch you. You understand? So these other chicks don't have that. For her, she has that. That someone's like, because she inspires women. She inspires single women the way she's raising her child by herself. She's unapologetic about it. You understand? She speaks her truth with so much energy, with no regret, with no all that. I love that about her. If she used it the right way, she has gold in her hands. So many artists you get something bold and you know, and stuff like that. Not you say Winnie is that other, you know, that thing that even Sheba has. Like even her, she has that thing like, this is me. If you take it, don't leave it. And in this industry, wait I get into it, because the industry is hard. So you know, last years, and she has got that heart, that energy to keep on going and being herself. So, you know, I don't care what she says about me, because people say, oh, she disses you online and all these things. I don't care. That shit doesn't hurt me anymore. So, but for me, it's about the potential that she has. It's way greater than everybody else. Because if I mention the other artists, I'm going to tell you Son's a very good performer. But when it comes to interviews, I don't want to listen to her talk. And then this is a very good writer. When it comes on stage, I don't want to watch her perform. You understand? Like, so when is that all round? Would